kakati Segona yagambye nti bano baagala extrajudicial methods nti bajja aba military intelligence ne bajja mu police ne bajjamu abantu ne babatochalinga against the law kati bamala obatochalinga police sebakkirira bakomewo police ekwata abantu military intelligence ne batwala intelligence abatalina magezi ne babakima yechi CMI ne bakimayo ne batochalinga ne police ne bagano bakwa method of extracting evidence from a suspect ngato mutochalinze. The constitution does not allow extracting evidence from a person by torture. Kati ate abamaje bobyo bamanyi torture kakati babambaza uniform ne babaliza mu police nekwata omuntu ne mutwala ekibuye ne bamukimayo ekiro ne bamuba emigo gyabwe police esobola kukkiriza ndi mumukomyewo bamutwala mulago ne bamuziika erusasi. Police ekwata abantu bana abamaje ne babakimayo ne babatokyalinga. A quarter of the police bali bamaje. But have you trained them to operate as policemen? Kati aba police abagezi bagana agakubanga Bobi Wine tegali ka police. Aba police bakimanyi there is life after death, they will charge you. Wa police akimanyi nti waliyo court ufuna n'abalamuzi abali timid. Once you bring, if the constitution does not allow torture. And Mr. Justice Tamale Mirundi, you bring me to charge the suspect. Sanguko mao. Ate kwa Musiramu atali ambizi, ne balete embizo hizo kanti bagizeyo baje obugumyeko. Batojiria. Itujiria. So omuntu yenna ali tochadibwa aletebwa mu court omusango bagugoba. And reward him or her money damages. Tocha tekirizibwa. Kati amaje bayino gasomesa. Yes. Nti tocha tekirizibwa kwa bobye bamanyi. Yes. Kati olinga agamba nti waliwo olutalo wakati wa police n'amaje ku ngeri gye ba operating. Abamaje batunuye department za police kaziri mu sente. Baziwamba. Right now maje muzimu police limu amaje. Yes. Ne gali mu police. Bwe bali tamu amaje. Bene me bamuhoze ne bagaka tumukube. Drone zije bishibibye kakati bakugamba nti nalweso bamuwa amanya nga tegaliyo ge basoma nalwejo go and confirm nti abantu abo je bali General nalweso ya somalist nagamba abamu babayina no ayina be yayogerako nti babayina naye baliyo ne prime minister Nabanja yagamba je bali ninga tibaliyo. You are fighting yourselves. Balwanagana bokka. Have you confirmed whether they are there? Kumana bagamba ne president Museveni yasoma ko list nabagamba nti mugende mbuze the former chief justice Kavuma kati ali mu civil aviation authority yali minister wa state for security nga yita sabatayiza ne bamugamba luma ne saturating nti jeti mwebaze afiridde munyonyi mu Lwenzole jeti mwebaze yali muganda wa kazini yali muganda wa jeti mwebaze muppi era kyekyanyiza mugisa muntu yamusiba mukomera nga abantu babyenero yemwanyi Museveni balumba mpondo namujeyo without informing him nanyiga like him the way he was humiliated nobody told me that never munteka ko wago because they rap aja kanaka nimakaga nti ajagenda ngenda yonke there is life mwe musembiyeyo. I refuse to go there to retain my dignity. Katuliye mukene nenga tetujogedwa tufola kidoli.